Amanya Ronald Mayinja. Olwaleero twagala okutongoza ekigambo kye bayita peace for all, all for peace. Mu Luganda kivunulwa nti emirembe olwa ffenna. Ffenna emirembe. Era nsaba buli azze wano abeere ambasada bakita omusaale w'emirembe buli gyakola ki buli w'otambulira. Ekintu kino nakirowoozaako okuba nti kitandika nga ndaba nti mu Uganda temukyali muntu alowooza ku lwa Uganda. Weewaawo temukyali muntu alowooza ku lwa Uganda, wabula buli omu yeerowoozaako ng'eggwanga lye, ng'ekibiina kye ekyobufuzi kyawagira, nga yeerowoozaako ng'eddiini ye oba ng'omuntu seki. Naye nga ffenna tulina ekitugatta ye Uganda. Ate nga buli omu w'oli weetaaga emirembe. Naye nga gwe toneetaaga mirembe gyo, manya nti ne munno yeetaaga egigye. Actually nga tonnafa ku mirembe gyo walisoose ofa ku gya munno. Kubanga bw'otafa ku gya munno ne munno amalawo egigyo. Weewaawo kaakati kyensaba twagala ffenna tukolerere emirembe, tuwaŋŋane ekitiibwa mu ndowooza zaffe ez'enjawulo. Osobola okuba ng'eddiini yo si yeyange naye tukkaanya. Uganda erina okutambula okuva mu ndowooza ez'emabega zize twalimu. Edda wabangawo entalo z'amadiini, ng'Omuyisiraamu osanga tebakwataganye na Mukatuliki, Omukatuliki takwataganye na Muprotestanti, naye byonna byagira ki byaggwaawo. Kati waliwo entalo eziri mu mawanga, eziri mu byobufuzi, ezo ffe omulembe guno tuzirwanyise, zinazo zikole ki zigwewo. Tuve ku biri bajjajjaffe bwe baatulimbanga ng'omukazi enkoko bwagifumba omukazi talya nkoko, kati bwe baazirya baafa. Kaakati ekintu ky'okugamba gundi tabuuza gundi ne gwe talina kubuuza gundi olw'endowooza z'ebyobufuzi, ekyo njaga tukirwanyise tukimalewo. Ensonga yaffe eno gye tuyise peace for all, all for peace. All for peace. Emirembe ffenna tugenda kugitambuza eggwanga lino lyonna nga Katonda embeezi waffe. Amiina. Tujja kwekolangamu omulimu ne bannaffe bwe tugenda okuba nga twongeddeko ogumaakinga, tujja kusabanga poliisi etukirize tumaakinge nga ku lw'emirembe egya ffenna. Era njagala obbakubiriza ng'ensonga eyo kyagiriko nnyo nti bw'oba osanze munno eyo ate nategeera peace for all, all for peace, ogwo mulimu gwo ng'omusaali wa peace for all okumubuulira ki kyetukola ki kyetuliko, ate ng'olina n'omugumiikiriza endowooza ye, kubanga naye tannakutegeera. Oyinza okuba tonnamutegeera nga naye tannakola ki tannakutegeera. Kati tulina okukola, twetaaga tolerance, okugumiikiriziganya. Ekyo bwe kinaabukala mu Uganda, tugenda kufuna Uganda ey'emirembe. Wano tuyina bwenzira ku sadi y'ebyobufuzi, tulina ebyobufuzi ebiddugala ebiriddate. Osanga nga w'ekibiina kino tabuuza wa kibiina kiki kiri, n'osanga waaki tabuuza wa kino. Naye mu nsi zitusinza okukula esinga Amerika, ojja kusanga nga Bush ne Clinton n'abalabe mumanyi abafuga Amerika nga si ba kibiina kimu, naye nga ku lwa Amerika batuula ne bakola ki ne bateesa. N'olwekyo n'abakulembeze baffe twandibasabye ku lwa Uganda batuule nga bakole ki basse ki ku lwa Uganda. Weewaawo ku lwa Uganda gwe mulamu gwe tuliko nti peace for all, all for peace.
ensonga ey'okubiri mu kisinde kyaffe kino tugenda kubanga tuyiiya music tukompozinga ennyimba ezikubiriza abantu okwagala emirembe. Tugenda kuyita ne mu nnyimba nga tukubiriza ki abantu okwagala emirembe, abantu okwagalana nga bannayuganda. Waffe n'abatudde wano tetuli baggwanga limu tukkaanya, tetuli ba ddiini emu, tetuli ba kibiina kyabufuzi kimu, naye tutudde wano kuba tuli baki bannayuganda, era olulimi lwe tulimu ffenna tuluwulira, n'olwekyo kye tukikuze. Mulimu lwe neebuunya ab'ebyobufuzi baffe, abakulembeze baffe, buli gw'obuuza akugamba nti njagala emirembe, tukolagane tubeere bumu. Buli gw'obuuza tewali akiwakanya, naye ekikwewunyisa tewali akikola. Mwali mulabye yakiwakanya? Buli omu agamba nti emirembe tewali akola ki? Mulabye tubeere bumu ku lwa Uganda, tubeere bumu ku lwa Uganda. Ne bw'omugamba nti kikola tewali akola ki? Akikola. Kati ffe tuvudde tukiteeke mu nkola. Weewaawo tuvudde tukiteeke mu ki? Mu nkola. Era nga ensonga esoose, tulina ensonga ttaano ze tugenda okusooka nazo. Esoose mbaga tugenda kutambula eggwanga lyonna nga tukubiriza emirembe ku lwaffe ffenna ku lwaki lw'emirembe. Pointi ey'okubiri, tugenda kuyiiya ennyimba, tugenda kuyita mu bitone kubanga nze awo wensinga okumanya. Tugenda kuyita mu bitone, okuyita mu nnyimba, okuyita mu mizannyo, okuyita mu firimu, okupromotinga emirembe ku lwaffenna. Kuba ffenna Uganda tugikola tugiyagaliramu. Ensonga ey'okusatu, tujja kusaba poliisi yaffe tukkirizenga tutegekenga ebivulu byaffe. Weewaawo tutegekenga ki ebivulu byaffe okusobola okupromotinga peace for all. Eyo yegenda okuba ensonga ey'okumeka ey'okusatu. Ensonga ey'okuna gye tugenda okupromotinga kwe kuwaŋŋaana ekitiibwa. Okuwaŋŋaana ekitiibwa ekyo tugenda kusooka okukiyisa mu kugumiikiriziganya. Oli nga tonnategeera kiki, sooka omugumiikirize kubanga eyo yeeba endowooza ye, n'oluvannyuma naye akuwulirize. Tuwaŋŋaane ekitiibwa mu Uganda olw'obulungi bwa Uganda. Eyo ensonga egenda kuba yakumeka? Yakuna. Ensonga ey'okutaano, ekibiina kyaffe kino kye kigenda okukola, kigenda kuba kikunga abantu, okukunga abantu olw'okupromotinga emirembe mu Uganda. Tugenda mu bannayuganda okubakunga okubeera obumu. N'olwekyo buli ali wano leero ofuuse musaali. Weewaawo abantu betugenda okukikola nabo, sofa ku benchi wano tuliko n'abantu. Omwami ne bamuyita Mwami Juma Balunywa natandise ekintu kino kituyita emirembe ku lwa ffenna ku lw'emirembe, peace for all for peace, nga nnwanirira obutali bumu, different treatments ku bannayuganda. N'osanga ng'ono tetuyisibwa kyenkanyi ate nga tuli mu nsi emu, ffenna tuli ba nsi emu. Bwe nalabye nga ate ekyo kisusse ne ŋŋamba ate tujja kukyogerako bwogezi, wabula nze ng'omuntu kanveeyo, kubanga mu Uganda buli omu agirimu ng'alowooza kibiina kye kya byabufuzi, alowooza ku ddiini ye, alowooza ku ggwanga lye, oba oliawo na famire ye. Naye bwe ntunudde nga ndaba nga tewali muntu alowooza ku lwa Uganda, ne ŋŋamba kanneesaddaake, kanveeyo nwanire ekintu ekitugattira awamu, nga sifudde kuwa gye wava, nga sifudde ku kikyoli. Ekyokulabirako, nze peace for all for peace nagitandikira mu maka wange. Nze Ronald Mayinja ndi musajja Muganda, naye mukyala wange
mukyala Munyarwanda. Ronald Mayinja ndi mukristaayo naye mukyala wange musiraamu. N'ebyo byonna tubisuula ebbali. Eggwanga tulisawali, eddiina tugisawali, ne tutambuza famire bulungi era tetulina buzibu. Ffe tukisanze nga tukirinamu buzibu. Naye osanga mu Uganda ng'abantu beetemyemu. Nze ndi wa ddiini eno, nze ndi wa ggwanga lino. Ebyo bye nziza okulwanyisa tulabe nga biggwawo ffenna tweyagalire mu Uganda. Then another thing, we are going to compose music. We are going to go through music, dance and drama for the same cause of sensitizing Ugandans about the same in different languages. The third point, we are going to organize legal concerts. Legal concerts with the permission of the police, again to sensitize peace. Then we are going to promote mutual respect. Mutual respect for one another, regardless of their political affiliations, religion, tribe, but we are all one as Ugandans. Then the fifth one is the mobilization of Ugandans to sensitize one another concerning peace for all. Thank you so much. Embeera egenda mu maaso singa tesalako bwe tunaatuukira 2021 abantu bayinza okuba nga batemagana. Abantu otuuka mu taxi onaagamba laba ono ennyindo ye ya sayidi eno ono ate. Bwe tunaatuukira 2021 kiyinza okuba nga kikoze eki nga ekintu kitabuse nnyo. Yensonga lwaki tuvuddeyo nga twagala emirembe kulwa ffenna ku lw'emirembe. Obuvuyo obusobola okubaawo nga buleetebwa obutakkaanya mu ndowooza ez'enjawulo ze tulina okubutangira ekitujjeeyo okubeera nti tubukolako. Titus wa New Vision yabuuza nti bajeti y'ekintu kino egenda kuba ssente mmeka? Obutuufu bwa bajeti y'ekintu kino sigimanyi, era naffe tetukola ki? Tetugimanyi. Wabula ffe we tutandikidde tukoowola buli munnayuganda yenna, ffe ne bw'otuwayo ka t-shirt bwekati akakofiira kaki kubanga akakofiira kano omwana abukola akakolera 10 mmeka? 5. Naye obubaka bwe katuteekamu obubaka bwo bw'amaanyi. Kati bannayuganda olw'okuba nti ffenna tukyagala, ffe ne bw'otuwayo kakofiira kaki kamu. N'olwekyo bajeti tetusobola kugibabula kuba tetugimanyi. Tubadde twekolamu mulimu nga bw'otulaba tutudde wano. Era omulimu gwe twakekolamu munene gulabika nga munene si munene kuba tusobodde kufunayo obusweta n'obuki n'obukofiira. N'owekifo n'atuyambako n'akituwa kuba ffe wano we tubeera ku Kalenga nabo ne batuwa ku kifo ne tukuŋŋaanya entebe epayi nabo bapromotinga emirembe. N'olwekyo ekya bajeti tetusobola kugamba nti tulina ssente mmeka, naye tujja kuyita mu bannayuganda abanaaba bakitegedde ow'50, ow'aka t-shirt, ow'ecupa y'amazzi, tusobole okupromotinga emiki emirembe. Amos Monitor obuuzizza nti ozenga politician oba ozenga promoter of peace oba ozenga musician. Ekibadde ekibuuzo ki bana njagala ffenna tube clear. Peace for all for peace. Si kibiina kya byabufuzi
ekyo njagala tukole ki si kibiina kya byabufuzi wabula kibiina kya bwannakyewa ekitondawo endowooza ey'okukkaanya awamu twalibise nga NGO initiative si kibiina kyabyabufuzi era tovaawo n'ogamba tuli mu kibiina kyaki kya byabufuzi nedda kino si kibiina kya byabufuzi tukyusa ndowooza ng'oli bwanatandika ekibiina nti mulekerawo okuba abakyala mu maka munfuna bulungi mulekerawo okuba abaana bato katuzze nti mulekerawo okwawukana olw'amawanga olw'eddiini olw'ebibiina by'ebyobufuzi musigale nga baki n'olwekyo nzize nga omuyimbi atandise okukyusa endowooza eyo waliwo omukulu ambuuziza about Bobi Wine abadde Amos ogambye nti waliwo omuyimbi munnaffe omu Bobi Wine People Power ebintu bye tebikkirizibwa kukola ki takkirizibwa kuyimba ate nga bala bakkirizibwa kaakati bwe tudda ku saidi y'ebyobufuzi twalisabye era peace for what peace for all bwaba nga bala bakkirizibwa ne Bobi Wine akole ki kubanga we need peace for what all for what ekitegedde twagala ensonga nga tuzikwatako ng'amazima gazo bwegakola ki bwe gali we need peace for all for peace so naye akkirizibwa ayimbe ng'omuyimbi twawule Kyagulanyi ku Bobi Wine babasabye okuyimba akole ki Kyagulanyi ebyo byabufuzi ffe tetuli Kyagulanyi kiri kyabyaki ebyo babiteeseko mu palamenti naye kino ekyokuyimba nsubira kya buntu nga naffe n'alisabye naye akole ki ayimbe Mayanja Godfrey Radio Sapienza wabuza source of funding obufunze baba bagenda okuva ensimbi zino abagenda okuva ensimbi zigenda kuva mu bannayuganda era mukama waffe bw'olaba nga tuleese komiti ne tujja ku Radio Sapienza tugamba mutuyambeyo kale gundi y'amazzi oba ka airtime baganda yite mutugoba ssebo tugenda kubanga tusaba okutambula okumakinga okutambula okumba tugenda kubanga tusaba okudduka emisinde okuvuga obugaali tumanye nti buli anakyetabamu ajja tuwayo b'omutwalo gukiguki gumugumu peace for all erina okukola ebintu bingi waliwo omuntu nga si munne yamumalako emirembe naye ng'ate obulamu bwe tebulina miki mirembe tusobola okugamba nti bane bwe tunaakumba ne tuvawo ne tutuuka egina akasana ke tunaafunamu abakansa bali bitukawo abaki abakansa kano kali bitukawo abakino feffe nyini peace for what all for what for peace semwa era naddamu natubuuza nti eno kibiina kya bufuzi oba nedda ssebo kino si kibiina kya byabufuzi wabula kino kibiina kya bannakyewa oba kye tuyita NGO non-government organization. Farida from ABS Farida wabuuziza nti okutandika ekintu kino tubadde tufunye okutaataaganyizibwa tufunye bivulu byaffe nga biwerebwa kiki ekituleese okukola ekintu kino okutaataaganyizibwa tukulengera weewaawo tukola ki tukulengera yensonga lwaki tuvuddeyo tusobole okuziyiza kubanga okugema kusinga okugira ki okuwonya katukulengera n'olwekyo tuvudde tusobole okutangira embeera eyo Dumba from NBS
wabuziza nti eno slogan ngombo oba lyerinnya ly'ekintu. Muganda wa Mwami Ddumba ero lyerinnya lya organization yaffe. Peace for all, all for peace. Ero lyerinnya lyaffe lyetweyita. Ebibuuzo byebyo. Oh, you are asking another question. Oyinayo ekibuuzo ekirala? Ekisangibwawa omuntu nga obugambye nti bannayuganda bajakola kwabeziyoginga bali buli omu awekawaayo babasangawo. Tugenda balekera contacts zaffe nga tetunnava wano tweyanziza. Yes, please. Kyekibuuzo ekisembayo. Mayinja olinga asaze kiri ogenze mu NRA ekibulako kwe kulangirira njagala kuwulira okuva eri Mwami ani? Alan Mwesigwa. Ekintu ky'obuuzizza si kituufu n'akamu n'akatono. Abuuzizza kino kiba kibiina kya byabufuzi, kino si kibiina kya byabufuzi. Nedangambye osaze nti bagamba nti olinga asaze okudda mu NRA. Obulawo kulangirira. Omwami abuuzizza nti Mayinja Ronald agenda kuyingiramu NRA nedda ssebo. Siri mu byabufuzi, sagala byabufuzi, njagala ndowooza initiative okukyusa emirembe. Ofuna bulungi mpagira endowooza eyo gye tulina. Nze nakulanga maama wange nga wafumba enkoko nga ye talya. Nga taata wange agamba mukazi talya ki? Mukazi tunawulira walinga ewunya bulungi naye nga takola ki? Talya. N'osanga nga bambi asiika eggi lyonna takola ki? Talya. Endowooza eyo naye waliwo eyagirwanyisa. Neevaawo leero abakyala balya enkoko era tewali kyabaawo. Naye kyannaku nyo maama wange yafatalidde ku ki? Kaakati olwaleero ndaba abantu beeyawuddemu olw'ebibiina by'ebyobufuzi. Simanyi ono wa nani, ono wa DP, ono wa NRM, ono Jema, ono bali kweyo. Ensawo yavaawo dda. Nze nina maneja wange mu by'okuyimba bamuyita Musa Kavuma, musiraamu wango. Naye mu bira tukola ki? Tukwatagana. Ku Lwokutaano agenda n'asaala, nange ku Sande ne ngenda mu kkanisa. N'eddiini eyo naye walungawo levo ng'omusiraamu n'omuprotestant tebasisinkana. Weewaawo. Naye kaakati nsuubira we tutuuse tuve ebyo tubiveemu. Musobola okukkaanya ku butakkaanya.